This is from Pantilla in the day, Mwasuze mutya era musibi mutya balonji abagalwa bekomere ku PJ the news anka mbanirizaako mu dakiika eno yennyina hate nga nyongera okubebaza gimutusaako engalo gimusinzira okubanga mutambuza obulamu olunaku olwaliro mu butongole kampuni eyaweebwa omulimu gw'okuzimba omudumu ogutambuza amafuta eya East African Crude Oil Pipeline lwewaayo ebizimbe by'essomero lya Kabojja Memorial School essembabule mu bakulu ba district eno bitandika okubanga ate bikozesebwa. Ebizimbe bino byazimbibwa mu ngeri ya kulirira essomero eryo olw'ebizimbe by'ebibiina ebyamenyebwa olw'enteekateeka y'okuzimba omudumu. Mu mbeera eyo kino kiri feya yasibwa oba kitunulidde abantu bangi basendebwa ku mataka gaabwe ebizimbe byabwe ne bimenyebwa ate oluvannyuma ne batabalirira oba ne batabaddizaawo ekyo kye babadde balina ne balekebwawo mu bbanga bwe batyo naye nga this has been good, so keep the spirit bebeere nga spreadinga bwetyo bwewaawo bwetudda ku mukulu amanyiddwa nga Father Chebe ono we yabadde ku mukolo ogumu ogw'amatikkira yagenze maaso okuba nga ate asibirira abayizi nti kati ke bakubye emisomo gyabwe olukumutwe bagende maaso okuba nga tebalowooza ku nsonga y'obufumbo ate n'obufumbo obutukuvu oba okubakuba empeta oba obw'okukuba empeta nga bategeeza nti kibamenya nnyo bo nga bo abagatta abagole okusanga abagole abakuliridde mu myaka nga bazaalazaala dde abaana sinakindi nga balina n'abazzukulu ate nga abazzukulu abo be ba peg boys oba oluusi be ba flower girls, so kibawaamu hard time nti mu Bible ebeere bagamba abantu bano babasabire bazaale ate nga bo bazaalazaala dda okiwulidde ekintu ekyo, so n'abakubiriza okubanga ebintu babiyisa mu bwangu emikolo ginyuma bakyali batonga n'emibiri teginnakoowa kubanga nti waliwo obukolo ogumu bwe yagenda maaso okubanga ate atendinga naye ng'omugole mukoowu bambi era maaso pulu yakola ki yamukwatira mu kusamba gawuni embeera efaananako bwetyo kansuubire nti bakabejja mawolede. Y'omukulu social media blogger amanyiddwa nga Tamale Mirundi bw'atyo yagenze maaso okubanga ate agulawo omusango ku mukulu amanyiddwa nga Gravity omutujjo ng'ono amulanga gwa kumutimpula katono amugyemu amaaso. Kino we kijjidde nga twakalaba embeera ku mukulu amanyiddwa nga Jjajja Bam twalabye butya bwe yakubiddwa weewaawo agamba nti abafango ne be bamukubye kakati ono ye agamba nti Gravity omutujjo yamukubye era nga kino kyaliwo olunaku olwokubiri lwe lunaku lwe balina omupiira ogwali gutegekeddwa omukulu amanyiddwa nga Wike Benda nga baserebu ab'enjawulo balina okuba nga ate babeerayo okugwetabamu wabula ng'ono agamba nti ye n'omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Jr basanga embeera ey'okusoomoozebwa ku kisaawe oluvannyuma lwa Gravity omutujjo okubanga ate alinnya ku kisaawe n'ekibinja kye era nga bwe yatuuka ku kisaawe abantu tebaamuyayanira nga basereba abala bonna abaali batuuka wabula nga ate oluvannyuma lw'okubalabako Gravity yaluzinga moralo ey'okuzannya omupiira era nga yamaliriza tasambye n'aba nga mbo adisappointinze Wike Benda kuba ku ttiimu yaliko weewaawo agamba nti oluvannyuma alien skin yatuuka n'abantu be era nga bangi bamuyayanira ne bagenda maaso okubanga ate bamulaga omukwano wabula oluvannyuma mu kubanga basanyukira alien skin yawulira ekintu ekimukuba kyatamanya wa gye kyava era mu kavuyo ako n'ayongera okubanga alaba blue black ne bamwongera agenda okufuna mukaakangubangu bakatunula ng'alaba squad ya Gravity omutujju era agamba nti yalaba ugly men oba ugly guys standing in front of him era omunno mwe mwali ne Gravity omutujju agamba nti batwala wallet ye eyalimu emitwalo 5 ne batwala n'essimu ye ekika kya iPhone eyali empya tukutuku, so ne ku lw'ensonga eyo yaddukidde mu mbuga z'amateeka ng'agamba nti ayagala bamuyambe olw'okuba nti Gravity ne ttiimu ye bakola ekintu ekyo era ng'agamba nti tebaba kubeera aba alien skin tebaba kubeera abali awo ku kisaawe abalalala abagenda maaso okuba nga ate bamutaasa yandibadde mufu oba amaaso yandibadde talina wetwogerera weewaawo mu mbeera efaanako bweti n'omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Jr yavuddeyo ku nsonga y'emu nga naye agamba nti yaddukidde mu bannamateeka n'aba nga ate agula ku Gravity omutujju omusango okwerinda si butiitizi nti kubanga naye ali ku bunkenke Gravity yamusuubizza okubaako kyamukola.
Kati nno yo entertainment industry wano wetuuse etandise okubanga ate buli kimu ekiwunzika yes ebintu byononekera ddala edda abasajja bafunanga obutakkaanya naye tebeetuusanga ku extent eno twalabanga Chameleone ng'alina ekibinja kye twalabanga Bobi Wine ng'alina ekibinja kye naye tebeekubanga bwe bati wabulanga bano bo basusse obulamu baagala kubanga ate babumalawo bumaze olw'entalo ezibalimu weewaawa ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Zax Birangiranje ku nsonga y'omukulu Gravity Omutujju okugamba nti ayagala Bobi Wine azimbe eddwaliro yavuddeyo n'agamba Gravity Omutujju nti agende gyali anoneyo emitwalo 10 asobole okuba nga ataateekako mu nsawo ye agende amalirize ennyumba ye kyandiba nti oba oliawo bwavu bwe bukola ki bwe bumwogeza ebyo bwe bumutawaanya oba oliawo ye okusinziira ku ndowooza ye bw'ati bw'alowooza. Ye omukulu amanyiddwa nga Lokman Ali yes yamaze dde okuba nga ate akola ekiraamo kye ng'agamba nti ekifaananyi ekyo ky'olengeraawo kyayagala kibeere ng'ate kikozesebwa singa aba afudde buli anaamuwandiikiranga rest in peace kyayagala opostinge kyekijja okubeera ndowooza ne wali mu flame nga batambuza omubiri gwe n'agamba nti ne kakutanda n'ogenda maaso okuba nga okozesa ekirala ekitali kino kyakulagidde singa aba afudde ojja kukinnyonnyoka lwaki emuzimu tejeemwa. Weewaawo tukyali mu Pearl of Africa abamu gye bagamba nti it's bleeding so ng'ate abalala bagenda maaso okubanga bagamba nti Uganda zabo wano nno nkuleetedde ennyumba ekwasizza abangi ennaku oluvannyuma lw'okuba nti yalekeddwa mu bbanga nga bw'ogirengera ekintu ekiri very risky eri bannyiniyo eyinza okubaviirako okuba nga ate bafiirwa obulamu singa ettaka ero liyimbulukuka ate era mu ngeri y'emu ettaka lye bambi lyayononeddwa olukigambibwa nti nannyini wano nannyini nnyumba eyo yagaanye okuguza okusinziira nga bwe byogeddwa yagaanye okuguza ono ali wansi eyasenze kwe kusalawo okuba nga ate akola ekintu ekifaananako bwe kityo okuviira ddala emabega okutuukira ddala mu maaso. Eno y'ennyumba y'omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanze oba Fred Nyanza ng'ono nno abeera muganda w'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weewaawa yageze maaso okuba nga ate eyogeza bangi bangi bayogedde abo be mulaba bakolera gavumenti Uganda is bleeding naye era ebizimbe bye bakuba ku ground a lot was said but jjukira nti ennyumba eno okuba nga ate ejja ennyo mu mawulire yazze kuba nti munange omukulu yabadde agraduatinga ng'era awo wenyine we wabadde omukolo ogwa graduation waawaawa omukulu no ayogerwako agali mu kuboga gamba nti ali set okuba nga ate akuba mukyala we empeta ebyenda bikole ki bimwetokote bwe tuvaayo eyo ye omukulu amanyiddwa nga Maulana bw'atyo nga we nakutegezeza yateereddwa oluvannyuma lw'okumuteekako akakakali nti alina okuba nga asasula $1,10,000 buli mwaka ez'okuba nga tezirabirira abaana. Omukulu yagendeddeyo ku gundi comedy store okuba nga ate asanyusaamu abantu naye ng'eyo gye yasinzidde n'ategeeza abantu ng'ali wamu ne kyaliwe Rain nti omukyalo oyo ekimusumbuwa si kirala bujja wadde baayawukana n'amuta n'amwesonyiwa n'agenda maaso okuba nga atambuza obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja omukyalo ekimusumbuwa bbuba teri kirala muggo gwa musogo gukola ki gwe gumukyankalanya.
Ensonga eno no yalese empawa mu bantu. Yes, ng'abamu bagamba nti omukyala agenda akolerera abaana bave amwe ebyo by'okubanga alinda omusajja okumuwa. So ng'ate abalala bagaye nti naye mmwe ababuzika okumpi mu mubuleetera okululuma abasajja batyo bajja okutuniyako batusuulira abaana batulekera obuvunaanyizibwa bonna 100 ku 100. Leka Mawulana abeere ng'ate asaavinga nga example. Weewaawo omukyala amanyiddwa nga Stabwa Natora ku nsonga eno yavuddeyo n'abeera nga Fifi the Queen agamba nti naye yayitako mu mbeera efaanako bwekyo. Taata w'abaana yamulekera abaana kyokka obajjukira emikolo gya muwala we gyali buwe mu maka ge ebyataata nga tuleeta kubanga munaye yatuba n'abaana be. So yanyumiza olugero lwe era bw'ati n'abunzika ng'agamba abakyala bafungize balume ogw'emmanga n'ogw'engulu nti kubanga munange omwana aba wa mukyala ebiseera ebisinga kuba abasajja abasinga beesuulirayo gwa naggamba percentage esinga abakubiriza agamba nti mukole muve mu ebyo obudde bw'onoomala bw'ogenda ku poliisi kuwaaba ne ssente ojja kugenda okumaliriza nga ssente ezo obadde osobola zikolamu bizinesi obadde osobola zizimbamu oba akayumba n'obeeramu n'abaana bo okitegeera time wasted teri recovered ate ne ssente zigenze nazo tezikola tezidda. So instead of wasting your time kuba oba ogenda kuwunzika nga tolina kyofunyemu gy'okoma okumutwala mu mbuga z'amateeka gy'agenda okukoma okwetamwa n'okukoowa n'abaana bo. Okiwulidde ekintu ekyo eyo yentesa ye endowooza ye. Jjukira nti buli omu abeera entitled to his or her opinion. Birthday ya Sheila bwetyo nayo twagiyiseeko naye ga omukyalo yagenze maaso kubanga ate asima Mukama Katonda ku lunaku lwe olw'amazaalibwa. She wrote and said, "Thank you God, they tried to bury me but you always make sure I blossom like a flower for everyone to see. Thank you for the good health, happiness, money, etc. I'm so proud of myself. I always have my back at both lowest and highest points of my life. Happy birthday to me. I'm so proud of you, Sheila." Our brackets na take I want to note to myself. Thank you for never giving up. Yes, yebaza yenga yokubanga ate tawanise ku bulamu bwe. However much challenges zibadde mpitirivu ate ne yebaza ne Mungu kubanga akimuyisizamu. Weewaawo omukyalo no yeegulidde engatto eri worth 8 million bwe yagambye. Kakati ne ba social media in-laws batandise omusabula. Ono yagambye nti bought myself a Mercedes Benz C-Class worth 208 million. So please, let's not shout about 1,600 pounds. Oyo namusirisa bwatyo. Omulala namugamba nti and Maulana's wife needs at 10 m to take care of 3 kids afuliya. Neyeewuunya gw'oli mu kuwambala ngatto ya million 8 eri Maulana mukyala we awulira nga musanyufu yeetaaga okubanga afuna emiliyoni eze 10 eziva mu Maulana alabirira abaana. Ono agamba nti ate video yennyini tekkiriza nabyo yogera kubaka video kakankanyemukko nga bw'ojja okubanga ate okalaba. Ono n'agamba nti miliyoni 8 engatte yegirako data ne air conditioner. So ng'ate omulala yagambye nti obuzibu obuliwo ogenda kujambala naye teri wadde n'omu ajja kulaba nti Sheila engatto gy'ayambadde ya miliyoni 8. Kiwulidde ekintu ekyo. Munange bu congratulations awo bwabuzeemuko bwate bwabadde bulungi nga bwina okubanga bubeerawo babadde basabula musabule okubanga addidde miliyoni 8 azirinyemu ate aveeyo ate munange akole ki bw'abaleekaanire. Anyways akakweko ku Sheila ng'agenda maaso kubanga ate atulaga ku lulinnya lwe ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. I'm tired. Something from Tom Ford. I had to cut the other video. My robe was acting up. But anyway, we have something from Tom Ford. I feel like Tom Ford shoes are... Guys, the Tom Ford shoes, the bags at Tom Ford are everything. The price is a little bit higher. And I feel like people don't even know how much expensive like Tom Ford is. Like it's expensive, it's classy, but it's not like as loud as how you hear Louis Vuitton or like Gucci. Like of course those guys have marketed themselves more, but this brand is like I think exclusive. And it's, I mean, like the shoes there are like the women corner is like really nice. So this is how they package their shoes. I still love the color packaging, stuff like this. We have, let's do this real quick. Can you just understand, like
see, why would I not take this beautiful pair of shoes? Like, guys, do you see what I'm seeing? Okay? Well, nyongera okutegeeza nti for airport pickups omulungi omwagara beera nga ate ompagirako nja kuba nga nsimanya nsimira ddala R&P services. Yes, weewaawo omukyala amanyiddwa nga Anne Kansime yavuddeyo bw'atyo nayongera okuba nga ate naye asesaamu ku bantu oluvannyuma lw'okubategeeza nti ye bakadde be ne gye buli eno tebakitegeera nti teyatikkirwa anti munnange amatikkiro olwatuuka nga ye talina na bisaanyizo bimuleetera kuba nga atikkirwa. Kye yakola yafuna bulungi nnyo gawuni byatuuka ebyokugendayo yabaga nti eri temwetaaga kugendayo mujjako nona ssente nnyingi. Fact being nti taata we yali mubalirizi nnyo wakasimbi erabira ddala ng'omwana alina point, so tebaagendayo ku ground bino bebasoma amannya tebabiwulira nako. Bw'atyo ne yeesala gawuni ne yeekubisa ebifaananyi bulungi nnyo n'atuula wali eri mu tenti n'abaweereza byonna ne bakakasa nti ddala kituufu omwana waabwe yatikkiddwa naye ng'ate tasomangako oba tabirina ebisaanyizo by'okuba ng'ate atikkirwa. Naye nga jjukira nti Anne Kansime si ye yokka akoze ekintu kino. Ku matendekero mangi abaana abamu bagenda maaso okuba ng'ate bafojinga transcript, abalala bambala gawuni ne bakomaawo ne beekuba ebifaananyi baweereza abazadde. Kino kiba ate kivudde mu ddiiro naddala abazadde abo abatalondoola. N'amulaga nti yasoma n'ekifaananyi mu ddiiro ne bakitimba bulungi nnyo. Meanwhile, ngenda ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Penge. Ono yavuddeyo ng'agamba nti omusumba Rosias Bugingo yayina Bible eyiye nga ye gy'asoma. Fact being nti yayokya Bible ye ayina ye gye yeekolera era nga Penge yagenze maaso kuba ng'ate atuwa ku nnyiriri ez'enjawulo ebigambo ebimu bizitomu naye nga ngenda kuba ng'ate ngezaako okusabika. Yawandiise n'agamba nti Matayo 3:4 egamba eya Bugingo egamba nti okutawaaza ekiwojjolo buli kiseera si kwe kuwooma. Ate nga yagambye nti gwe anoonya omukyala ow'amazzi genda mu kasino eyebeera Zabbuli olunyiriri olw'omusanvu Bayibuli Bugingo gy'asoma okusinziira ku ebyo mbu byabeera abulira mu kyaki ye. Ne wano n'agamba nti Yesu yagaana omuntu abanja banne so banja mpola. Pentagoni eyo eri mu Maliko olunyiriri essuula ya 25 olunyiriri olw'12 okutuukira ddala ku 3, so ng'ate mu Bayibuli ebagamba okutemula bannaabwe nga Kaini ne Abero ebagaana okutemula bannaabwe nga Kaini ne Abero okujjako singa obeera omulambo ogujja ku crime scene n'okyusa ne t-shirt. Ekyo nno kiri mu Peetero olunyiriri olw'8 okutuukira ddala ku 11. N'agamba nti omusajja tokkirizibwa kugwa bakuli okujjako nga muganzi wo ayina ebigaaga ebyolubege. Mbwolwo olunyiriri lumu Bible yani ya Bugingo Genesis 3:7. So ng'ate bannaye bw'owoza nti dadi leero ndi mu nsonga, singa omukyala akugamba nti dadi leero ndi mu nsonga, teweekooya naye muvuga olupanka oba muyite emabega obeere nga ogumira obubi nga Kerode. Ekyo nti kiri mu Psalms 3 eyo Bayibuliyani y'omusumba Bugingo. Yeeyongeddeyo n'atutwala mu John chapter 26 nti abakyala abakalu bakolimirwa era bakumalamu amalusu. Wansi awo n'ayongerawo olulala ng'agamba nti abasajja okulya ekiwojjolo tosimba bugere na kuluma mannyo. Omukyala muteekeyo kaamulali amyukemyukemu, just romances. Ebyo bya Susan Makula. N'awunzika n'olunyiriri olugamba nti mwabagamba pasita yawanguka amannyo, Katonda erinnyo yaliteeka wansi kubanga musumba agenda n'ansimba erinnyo lya wansi n'embuguumirira nzenna nga muwala wa Piraato oyo mbu Susan Makula. Ebyo si bigambo byange, ebyo bigambo bya mukulu Penge naye nga ngezezzaako okuwumbawumbako kuba ye byakozesezza bibadde biki binene nnyo, naye nga naye mu kubiwandiika asinziira ku bigambo bye batera okuba ng'ate si ku bigambo kumbuulira gye babuulira ennaku zino. Yes, twalabye omukyala Susan Makula ng'abuulira ku nsonga z'omu kisenge mu kyaki, so awo Penge yandiba ng'ate waasinzidde okuba nga awandiika bino.
Y'omukyala amanyiddwa nga Spice Diana yasabwa atyo naye yabaddeyo mu press conference y'omukyala Rema Namakula era nga we yasinzidde n'abeera nga ate agula emmeeza n'ambirira. Yes, thank you so much for supporting muno. Jjukira nti ne Rema Namakula naye yakola ki? Yamusupportinga mu concert ye. Mulabye ekintu ekyo mpagira nkuwagire naye ffe naye tubeera n'emikwano n'obeera ne business yo ng'agiraba by'otunda bimanyi naye n'akuyitako n'agenda n'anayizeeyo batamanyi abambaga nti abantu betumanyi okubagulako ebintu batuwa headache balina engeri gye batukola ki gye batu exploitingamu batusaba sente nyingi kwegamba anyways bingi biri awo naye ng'ate mukadde ke kamu omukyalo neyayongera okuba ng'ate asayininga deal endala era nga ambassador wa Beti okitegedde endowooza sofa buki omwaka guno gutandika yakasayininga awo obudiiru bwe obuwererako ddala obanga bubiri. Omukyalo oyo bw'oba omutunidde obulungi yakyasinza okubeera ambassador wa companies eziwererako ddala mu kulaba okwanga. Anyways ngira kuba ng'ate mponzekano omukyala amanyiddwa nga Baby Gloria ensonga y'okuba ng'ate agamba akwitinga Kampala cream kubanga munanga alabira ddala nga si bya Bwakatonda bamugamba kulimba Bayibuli emugamba tolimbanga bamugamba kukola bino si byayagala famire ye bagirinnyirira abawagizi be bavudde bamugamba nti mukwano teka wansi akatengo ekintu kino kifa bakula ate tukiguse so ng'ate n'omukulu amanyiddwa nga Kim Lava yavuddeyo ng'agamba nti Senga Acid tugenda kutuusizaako Senga Acid mu video eyawedde ono yavuddeyo ng'akalakata Senga Acid olw'okuba nga munange yagenze maaso okuba ng'ate ayogerera Baby Gloria amagambo nga bwagawulidde bengenda okuba ng'ate nkusibuza nkwebaza okuba nga otambule nange okuva gye tutandikidde okutuusa wano kankwagalize olunaku olungi ate olusofo beera bulungi weeraba. Omulokole Baby Gloria, don't let us down. Otumalamu amaanyi. Now why are you quitting? You're trying to quit and you're bush. Sobola kuvayo n'otugamba mbu all this thing on the show naye yabadde scripted. No, don't lie. Chobu mazima oyinza okuba nga physically oyina empisa embi. I'm sorry but Baby Gloria, go back. Be the bad bitch. As you presented, be the bad bitch that prays. Hey, go be the bad bitch, the Christian bad bitch that prays. Yeah, we got your back. We got your back. We have you. You have us. Tetulina kyakukola twali tulonzeewo side already. Twali tugenze na Baby Gloria gazaala tote twamutadda. Kati ate tutandika tumalamu maanyi kutandika tulowooza nti weesiiga na Movit. Kuba engeri gye walagangamu Movit. Ayina engeri gye yakamalirizangamu Movit. Okwekakasako olunaku lwonna. Lwaki tewe Bale muli mutyanga bulijjo amanya n'eddoboozi Mama Junior mu kyotala. Banga nyabe video yani ne video Acid nga yagala ku Baby Gloria nene abantu bamanyira abantu bamutwe baze nnyo Katonda muno twakola ebikolo bidongo nga social media kyenajja era nalenga nagamba nti kiswaza omuzadde nga Acid okuvayo nayogera ku mwana wamu n'ebigambo byayogedde nenzijukira ningamba abantu abamu they were just lucky to have kids si bazadde, they're not parents. Acid wize ebigambo byange bino nga biva mu kamwa kange omuze gufiira ku mugumba nyatali mugumba muzacho gumufiirako. Acid buli kye wakola kuno ku nsi ano bagenda kukikola. Buli kye wakola kuno ku nsi abano bagenda kukikola. Acid making ebigambo byange bino nti omuze gufiira ku mugumba. Omuze gufiira ku ki? Ku mugumba. Acid ani atakwa baliri campaign entertainment center nga weetunda. Neno obeno ga mwana muno mbuno asajja bamwe baseeko bayitirivu nnyo mbone abadajja mu embuto obinako obukakafu. Mwala whatever you're going through please heal. Oganyoka ku mwana omutongo yayogera ku muntu mukulu nango obulomi bukuva ku mutima. Notaka mama Gloria wala yo video agena kulowooza ki nti Gloria fayo genga wujjamu embuto ajjamu embuto oli musawo gisamu bantu mbuto Acid abana bebe bakola sinti n'abana balala babikola wankimanyikiddwa lwatu nti muganda yali baka ku mwana oyo
nga kimanyikidwa watu ntumugano waliye baka ku mwana wo kimanyikidwa lwatu nti ne taata waabwe oyo gwe wafuna omulala yeriye bakalirako oyo omwana n'omujeejo wamujja n'omutwala e Uganda ajjemu olubuto ensi yonna ekimanyi nkiddamu nga nkukatiza nti omuze gufiira ku muguma ne asidi buli twali okoze kuno ku nsi abana bagenda kukikola ate ebyo byemuga kwana babannamwe nti mwana gundi ali bwati ne bwati nga mubikola ki nga mubikuliyetinga tebigenda kukola tebigenda kukola ndi kino mukyala nkikubuulidde buli twali okoze kuno ku nsi kujjamu lubuto olwalujjamu dda mwana okumwebakakoko bamwebakako asidi kino kijje mu kamwa kange ebikolobero byokoze abantu kuno ku nsi bigenda kola ne ku baana bo aye gikolodde mulina ebisiraani nga family abantu bato nye batandika dda abasajja oyo muwalawo omukulu mugalo wali amukabasanya ekyo tukimanyi stepdad we nga amukabasanya n'oli ku mwana wa munno omugako ebigambo ebikyafu bwe biti bannaye mbabuulire si buli mwana nti no bamukuzanga mwe mukuza abaana bammwe ensi yandikuba bikasidi social media yandibaddewo ebiseera bye wali weetundira ku Kampala Entertainment Center nogayovana ebigakwana babano ng'oligagamba nti ng'oli Holy Mary Mother of God ninga tonega ku mwana wa munno kwe basajja mmwe bakako soko jjukiremu ng'akolanga masaaji sajja meka bakakangako olunaku novaawo n'ogenda China Turkey n'ovunda obusolo lwitakagwa nakuweza ssente n'okumawo Uganda ne bakunyiga ne kamunye naye oli ku mwana wa munno omwogera ebigambo webiti naye n'otafaayo nagamba no yeye omuzadde nagalaba video eno agenda kulowooza ki obulemu bwe muyisaamu abantu bamuga kwana babwe ebyo ebintu bozo munano balikira ku macha ne bafuna omukisa era abano bagenda kubeera ebigambo byo ku baana babanno bigenda tuba ku baana bo oligamba mukyotala nakugamba oligamba mukyotala yangamba aliyo gaba oligamba mukyotala yangamba asidi wako mwe mwakola ebikolobero nga social media tenajja kati bye mwakola muza n'abaana babanne mwe babikola asidi genda ku malalo g'omwana singa oyo omwana gwajjamu oluto n'akaba n'omutuga singa wali wamuziika ku malaalo wandigenze n'omwetondera kubanga n'abaana bozadde tebalifuna mirembe kino nkikunyumiza oyo omusajja kasolo ddiiki oyo nanyini lubuto yakolima generation eyo yonna n'abaana bo bonna nze kino nkikubuulidde tebalifuna mirembe kuno ku nsi nti bwe bazunga ate nga bakyali baana bato asanga yabeebakako nga baana bato